Alright, nkwanirizaako nnyo mukwano gwange najjo sinzo bango tuuliriza webale kwekuumira ku mayengo gano aga Yugi Update TV. Ekitongole ekya NANF kyabayeekera bumanyikiddwa nga NANF ekiggwaayo nti National Salvation Front Rebels. National Salvation Front Rebels bavuddeyo ne balabula eggwanga erya Uganda saako n'eggwanga erya Kenya. Era wenjogerera ebintu si birungi. Wenjogerera ebintu si birungi eri bannayuganda saako n'abaana Kenya abatravelinga nga bakozesa oluguudo lwa Juba Nimule Road. Abayeekera bavuddeyo ne babalabula. Babalabudde obutaddamu kwetantala kukozesa luguudo olwo. Naye ng'oli ku Yugi Update TV kusinza obba ng'otuwuliriza era webale kwekuumira ku mayengo gwe atannatwegattako kirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikooneko obeere ng'otweyungako. Gwe asubscribinze nkukubiriza ogende mu maaso n'okukona mu kade n'agamba akakuleetera notification message singa aliwo information ebezze. Okulabula kuno okwabayeekera okulabula eggwanga lya Uganda saako abannayuganda saako n'abaana Kenya abakozesa Juba Nimule Road oluguudo luno bagamba nti nno bano aba National Salvation Front Rebels abayeekera bano eri abannayuganda n'abaana Kenya ba travelers abakozesa ekkubo lino nga bagamba nti nno mu bwangu balekeraawo oba bastopinge okukozesa Juba Nimule Road ku bizinensi zaabwe n'okutambula. Abayeekera balangiridde ekigendererwa kyabwe eky'okubulookinga oluguudo luno paka Juba weenaagwa paka ebanaasuula Juba. Bagamba nti nno ensonga lwaki baluggadde baagala kubanga basuula ekibuga Juba oluvannyuma lwa gavumenti y'eggwanga erya South Sudan okulemererwa okugatta okunayitinga eggwanga lyabwe era nga y'ensonga enkulu eri emabega w'ekikolwa kino kye bakoze eky'okuggala ekkubo lino erikozesebwa bannayuganda saako n'abannakenya mu by'obusuubuzi. Okusinziira ku source NAS akabinja k'abayeekera kabadde kamobilizinga forces zaako okumala omwaka nga gumu nga tebagezangako kulumbagana kidduka kyonna kyonna ku kkubo eryo. Naye eno move gye baakakola eraga nti nno eno kyokka kyokka kyekikola kye balina okukola okusobola okulaba nga bagaziya efforts zaabwe. Abayeekera bagamba nti gavumenti eno eriko balina okuba nga bagijjako ne force, balina gijjako n'amaanyi tebagyagalako. Era y'ensonga lwaki batutte zino measures oba enkola enkambwe ennyo okusobola okwakivinga goolo yaabwe ey'okuggyako gavumenti eno eriko. Juba Nimule Road luno luguudo oluconnectinga South Sudan ne Uganda saako ne wider East African Community era nga eringa corridor ekola transportation eri ebyamaguzi okuva mu ggwanga erya Kenya bitwala mu South Sudan. Era bo bakitutte okuba nga tageti yaabwe eri high eri abayeekera bano okusobola okulaba nga bafunza gavumenti eno eyeeremedde ku buyinza. Ekyokulabirako ataaka gye baakakola ku luguudo olwo lwaleese results saako okuleeta ba casualties abalwadde abafu abafiira ku luguudo olulumbagano olwakolebwa. Era bagamba Uganda National saako ne aba Uganda saako n'abalala abaalumizibwa abaafuna ebisago South Sudan military enenya NAS akabinja k'abayeekera bano okulumbagana
bannabyanfuna naye baabayekera beegaanye obuvunaanyizibwa buno mu busibe bakola obulumbaganyi ku bannayuganda abaali bakozesa oluguudo olwo ng'embeera ekyagenda mu maaso ereeseewo entiisa eri abatambuze era nga bagamba oluguudo luno Juba Nimuli Road abayekera bano okuvaayo okulabula n'okuteekako warning ne strict laws kyandiviirako okuzingamya kw'ebyamaguzi era kigenda ku kyabulabe nnyo kubanga luno oluguudo lubadde luyambako transporting ebyamaguzi okubitwala mu bitundu ebya South Sudan saako n'emambuka ga Sudan gwe mukwano gwange naye embeera bwe baba nga bayekera bavuddeyo ne bawooninga kitegeeza nti n'embeera egenda kutandika okuba nga ebijja mu bitundu ebyo olowooza otya ku mbeera eno jangu mu comment section otangaze gwangu kusinziira ku ndowooza yo mbaagala nnyo gwatanatwengako kirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikooneko gwe mukwano gwange mpuliza mbaagala nnyo mweraba yes oli ku Yugi Update TV kusinziira okuba nga otuuliza gwe mukwano gwange yonna yenna ali eyo gwe nagambye agala otweyungako agala okweyunga ku channel eno kirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikooneko okoonene mukadde temwerabirako na mukadde kubanga akadde ako mukwano gwange gakuyambako nnyo okuleetera notification message bwe waba nga waliwo information yonna gye tutaddeko ate buli w'osubscribing obeera otufollowinze kitegeeza buli kimu kye tunaateekako ojja kubanga okifuna gwe mukwano gwange leka okipingwe ng'oli updated ku buli kimu ekigenda mu maaso mu ggwanga gwali eyampuliriza abali mu Qatar, Oman, Dubai, Saudi Arabia, abali e Dubai, abali mu US, abali mu UK, abali Canada, abali mu South Africa, namwe abali mu Rwanda, Kenya, Nalekani, Menyani, namwe abali mu Asia, matumiddeko nnyo mwe bali kwekuumira ku Yugi Update TV mwe mbeezezzaawo amayengo gano aga Yugi Update TV. Mikwano gyange sola beebaza kinnoomu wabula nsazeewo nkozese lino eddoboozi ery'ewamu nsobole okubeebaza mwebale kuyimirizaawo channel eno mwebale mwabajja naddala mwabajja mu comment section ne mukomentinga ne muteekako endowooza yammwe ne mutangaaza bannayuganda ku ki ekiteekeddwa ekituufu okukolebwa gwe okusinziira ku ndowooza yo so muna batajjangako mu comment section mbakubiriza okujja mu comment section muteekeko ebirowoozo byammwe mutangaaze eggwanga ku biki byaba bagenze mu bukyamu ne bikolebwa mu bukyamu eri bannayuganda. Dani ku Airlines e Kenya nawe nkutumiddeko ennyo naye jangu mu comment section oteese toteekako buteesi linnya lyo mujje mu comment section mwe abasharinga abalikinga namwe abasubscribinga mwe muyimirizaawo amayengo ga channel. Enamba y'essimu gye mbateeredde awo ya noti 726 noti emu 67994. Eyo enamba ya WhatsApp eri mu kimyufu. Ye namba gy'ogenda oyita kuba gy'osobola okuyitako gwe mukwano gwange ayagala okulanga wamu naffe. Gw'alina bizinensi yo ng'ogyagala tugikulangire nga wandyetaazo gikulangira. Eyo namba gy'oba oyitako ku WhatsApp osobole okubanga naye bizinensi yo gikuba abantu tugikulangire gwe mukwano gwange ali eyo ampuliriza. Nengenda maaso n'okulabula abantu ku biki ebigenda maaso mu ggwanga naddala nga akalulu kano aka 2026 katuukuse kengedde. Kati buli muntu alina kubeera vigilant, olina kubeera bulindaala oleme kutunda mwoyo gwe mukwano gwange. Waliwo abatunda emyoyo gyabwe olw'M1,1500 sukaali. Gwe beera ng'omanyi akaseera we kanaatuuka akakuba ballot paper beera nga manyi omuntu ogw'ogenda okuwa gw'ogenda ottiikinga gwe gw'olaba asobola okukulaakulanya ekitundu kyo constituency yo gw'olaba agenda otwala eggwanga mu maaso. Bannange tusibwa nnyo akatambaala mu mutwe mu biseera nga bino newankubadde obwavu babubalumizza mutya. Totunda mwoyo gwo ku lw'akantu katono wabula saasira ku ggwanga lyo osaasire ne ku zadde lyo osaasire ne ku future weenaabeera. Lowooza ku by'emu maaso. Weewaawo abamu muyinza okulowooza ng'ebyo batabakwatako nga tebikwatako naye ensobi yonna yonna ekolebwa eiza relative sengaawo maamawo kojjaawo biyinza otutuuka ng'ekyo ekizibu gwe kyetooloddeko ate olaba ebikwatirako biyinza otutuuka esa ne byetooloola ne bifundikira nga
bikutteko gwe mukwano gwange ali eyo. So kyenva nkubiriza baganda bange mwenna abali ku Yugi Update TV ogenda maaso n'okusharinga information eno. Baganda baffe beebereremu ate era baleme kutunda mwoyo gwa ggwanga, babeere nga batambulira ku mazima, nga bayimirira ku mazima, nga bayimirirawo ku lw'eggwanga lyaffe erijja mu maaso, ku lwa future y'abantu baffe n'eggwanga lyaffe mu maaso, kubanga buli muntu ekigenda mu maaso kati akiraba. Gwe atalaba kigenda mu maaso nkakasa obeera muzibe. Ate era ne muzibe naye alina byawulira ebimukyemula omutima, kati n'amanya nti no mu ggwanga mulimu kino. So nkubiriza buli omu obeere lalabayi wa munno, osobole okuba nga oli kalabalaba w'oyo ku biki ebigenda mu maaso. Obakubirize n'omubakubiriza. Waliwo abali mu byalo nga tebamanyi kigenda mu maaso, mubaagaliza subscribinga ku mikutu gino bategere ebigenda mu maaso mu ggwanga lyaffe. Wakati smartphone zajja gwe mukwano gwange ali eyo. Wabula mbaagaliza olunaku olulungi, mubale kwekumira ku Yugi Update TV. Mubatana subscribinga mugere mu maaso n'okusubscribinga. Mbaagala nnyo era mweraba.